Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero gyagadde mbawe ku ddagala naddala mu abazadde bw'obeera ng'olina omwana naye ng'omwana wo azitowa ate nga si munene oba obulwadde weebuli osanga omwana ng'azitowa naye ng'omutunuulira si yandibadde azitowa. N'olwekyo beera ng'otunuulira eddagala lino ligenda kuba likuyambira omwana agenda kubeera ng'adda mu mbeera entuufu. Eddagala lino tugenda kukozesa oluwawu. Oluwawu olwo lwe mulaba lulungi nnyo ku nsonga eyo beera ng'oluwa ku mwana wo abeere ng'atereera. Funa ebikoola by'oluwawu beera ng'oteeka amazzi mu kaseffuliya teekamu ebikoola by'oluwawu bitokose. We bijja beera ng'obiteeka wansi bibeere nga biwola bisigalemu kabugumiriza katini nnyo. Beera ng'osengejja eddagala eryo beera ng'owa omwana oyo abeere ng'anywako. Osobola omuwako akatundu k'ekikopo ng'amaze okunywa caayi ku budde obw'okumakya n'omuwako akatundu k'ekikopo ne mu ttuntu era n'omuwako akatundu k'ekikopo kugamba omuwako katono abeere ng'anywako agenda kuba ng'atereera bulungi nnyo. Oluwawu lulungi nnyo naye eddagala lino nga tonnaba ddiwa mwana sooka omale oddisengejja limuwe ng'olisengejje oba olitokoseeza butokosa ng'ogenda ddimuwa oddinywa sooka olisengejja abeere ng'alinywa nga lisengejje kwegamba libeere liyonjo kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri njagadde mbawe ku ddagala eryo mubeere nga muliwa ku mwana wammwe naddala gw'alina omwana oyo ng'alina obuzibu obwo bw'okubeera ng'omwana azitowa ate nga si munene beera ng'omuwa oluwawu olwo nga bwe nkunnyonnyodde. Bwe kityo bwe kiri kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.